Abantu bangi abawangalira mu bitundu by'entobazi ekitongole kinnema gye kitannatandika kusenda emitima basula gye beewanise. N'abawangalira ekiwanga emukono nabo oyinza okugamba embeera yandibabijjira essaawa yonna anti ennyumba zaabwe zateekebwako laama. Ow'ebyokwerinda ku kyalo gwe twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu atubuulidde nga bw'atalina ky'amanyi. Nti mbadde ndi eno ku kyalo ky'ekiwanga. Nga tuzze kulaba ku zino ennyumba nnemaze ya maakingi ezigenda okumenyebwa eziri mu ntobazi. Nantebe wo yatuwadde ennamba yo. Iye Nantebe yatuwadde ennamba yo. Abatuuze bagamba nti mu Gwokubiri waliwo abasirikale abajja nga basala amazino ku nnyumba zaabwe wabula ne batabannyonnyola bulungi. N'ennyumba bakateekako X nga mu February awaawo myezi ng'esatu emabega awo nga nemme egambye nti baazimba mu kifo kitalimu okuzimbibwa nti bagenda zimenya. Era abasinga baali basirikale b'amagye ne poliisi baaliwo nga bajja baziteekako tubabuuza zaaki ne bagamba tujja babuulira naye ne bagamba temuzijjaako. Kitwagezaako okubuuza abakulembeze abamu baatugamba tulebeza okuba balina ntalo zaabwe nga bali bakalina wali ku sayiti tulinda kiddako kuba ennyumba ezimu eri mu estate tebaazisazaako. Kyokka waliwo atutegeezezza nga nnema bye yababuulira nga bwe baali boonoona obutonde bw'ensi. Nti twazimba mu kifo amazzi timanya mama walimu amazzi kubanga nange najja eno mwaka nga gumu munaavu awo nti mwalimu amazzi kati tutandise okuzimbamu. Kyokka bano bakalambira nga bwe bataazimba mu lutobazi. Sandi lutobazi nze naali kiisa ekisenyi kuba omutunyulo kyebatunyulako ekisinga obungi batugamba baba balotobazi lwabwe banoonya nnyo ekitoogo naye kati mu kompawundi yaffe eno nga bwe gitunula newoba otambula distance eziwerako subira nti oyinza osanga wali ekitoogo. Bwe twogeddeko n'ennema bino bye tunnyonnyodde ku bantu bano. Ebikwekweto by'okutereeza entobazi mu ggwanga bigendera ddala mu maaso tebigenda kukoma Lubigi wokka. Ebikwekweto bino bijja kugendera ddala mu maaso mu ggwanga lyonna okutaasa entobazi okuva mu mikono gy'abazigwiridde oba abaziwambye. Nnema egamba ekyagenda mu maaso n'ebikwekweto eby'okusengula abo abeesenza mu ntobazi. Justin Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.